lwaki obeera ofuna akamwene ow'emwene ng'osobola okulaba smart baba n'omwena balikuba ekigoli gy'oddukira bwe mwene layisa agula buwanana gwe wemuli mundaba nyirira nvuganya musana na njuba ntiisa wentuuka ng'obutiko nga bajja bwe buuza ku kifaani yakunyumiza yalinga ndaba do re mi fa sol la ti do mwatuvuma obutasoma tetwafuna ssente nga mwakola emikolo ne mutatuwa keeke olaba n'obulamu bw'omuwendo bugwawo mwe mwali mulowooza keeke tegwewo kyabikola naye nga tabirabika smart baba ku mutwe akutusa mu ndabika sho gwe lwaki ekitooke tokisalira bwe tomanyi mbwe kibanana kifansalira kuva buto nga twesiba ku bawala olw'okuba tetwalina ssente batuzalawa twatobanyi tuzikola kati obulamu bunyuma simanyi we kibakola sho motoka tuvuga tukyusa ife tuli bito naye emirembe gyatukeera aye tunyirira tutiisa we tuyita mu kibuga tubaleka bamwenya araden kyabikola naye nga tabirabika smart baba ku mutwe akukyusa mu ndabika. Batulaba abalungi abadda mix media mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Ssechi president w'e Masaka City. Olunaku olwaleero lwa njawulo lwa ttendo nnyo ndi eno nkumba ku KINGSPOT. Ndi eno wa mukulu King Saha wa president waffe gwe tumanyi leero gyekoledde olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lw'amaanyi nnyo kubajjukiza any automotive care spare part nga balina spare yenna owa Jeep, Range Rover, Golf, BMW, Hammer yenna bamuyina nga basangibwawo Mengo okulinaana Bulange, Korodi Kampala, Bukesa ne mu bitundu byonna nga spare balina omupya n'omukadde. Njogera okubajjukiza Majestic Wine and Spirit nga balina spirit zonna nga balina Ziloko Boom, bazina energy drink zonna nga basangibwawo Kikuubo Reni ku Unia House edduuka 008. Mugendeyo mubanoonyeeko. Olunaku olwaleero ndi wano n'omugenyi wange musajja alina kategori ziringanga 2-3 muyimbi ate ojjako obuyimbi adizayininga n'emibiri gy'abantu ntegeeza okudizayininga akaviiri ka fashion konna koyagala kafaanana katya kaba Germany kaba Japan byonna abikola. Leero musinkanye tuwayeemu ngenda basaba abeeyanjulire omukulu. Sebo. Nsanyusa okusinkana. N'okusanga ow'ekitiibwa. Ogamba otya? Anko sigamba mpozi bwe sebo. Ki ekitambula? Waayi. Tewali kyama. Buyimba bwe butambula na buviiri bwe butambula sebo. Buyimba na buviiri? Yes sebo. Soko oyanjulire abalabi badde mix media. Banange abagizi badde mix media bampita Mbazira Abdul Sharif abasinga mpita Smart Baba. Emirimu gyenkola. Bakuyita Smart Baba? Yes sebo. Kati okikwasaganya otya okuyimba n'okusala enviiri? Kikwatagana okuyimba n'okusala enviiri. Nze ndaba nga kikwatagana. Kikwatagana kubanga omuyimbi yeetaaga omudizayina. Tujja kujjaawo. Kati kikwatagana kubanga tunuulira ne Asha Raymond omufollowinga yali Baba. Otunulira baniyo bona US banama SQ bona badde Baba. So Baba ring n'okuyimba by'emusi all in art industry. Byonna biri mu art. So tekina ng'ekisobola kumpa obuzibu kubasala kubanga by'okuyimba ebisinga bya kiro ate enviiri bya misana. So kyekyo. Kati abantu baagala okumanya bakuzaala wa? Nze banzaala Ntebe, banzaala Nkumba Mpala. Gye bakuzaala? Gye banzaala. Era gye wasomera? Nsomedde Ntebe, nsomedde wangi nnyo nsoma mangi nsomedde munenga jasino nti kyekyo. Kati then music wamuyingirira wa? Wamuyingirira ku ssomero? Wamuyingirira? Music muyingidde ndi mulimu gwange gw'okusala enviiri n'okuba tatu. So natandika okusala enviiri mpola Mukama nankwatirako ntandika okubanga ne Kampala nkuba. Nenfuna abakwano bange ate nga bayimbi b'amaanyi waneeno. Basinga mu ggwanga, besongwriter, producer ab'amaanyi bonna ne mbafuna ate nga ndi Kampala awo. Kwegamba ng'oyitidde mu nviiri? Nga mpitidde mu nviiri. Then enviiri zikutuusiza eno mu music zezikuleese? Kati mba ndi awo lumu nfuna ekirowoozo ne ngamba naye lwaki
sifuna oluyimba nze ng'omuntu wati sifuna music wange embiranga nange mba ntambula nga nfunya kamotoka kange kenjala ofuna nga mulimu akayimba mitanda kama wange mitanda yangamba akagambako wakitofunayo kano katukutuku nokokya nowakuvuga nowanga otambula nga funya nakayimba kufuna bakwagala kusokola akayimba nengamba nani ntandika obagamba mpolampola nga atoli serious kama mulungi Dr. Brain #1 songwriter in Uganda ati Mwandoki big up nemukimugamba nanga smart ano olimba nonze ndukoze naye anabaawo namunyakanyimbira mu kantu ako katono nekanyumira nemugamba kwa ndukoze esitwe budde nyadukola wala mbandi awo musajja ngamba smart jano tukwene mu studio tukola oluyimba n'omusajja nampa kaddemo kupa kaddemo enfuna kaddemo kange nintambulanga nako nagendanga okusala enviiri omuyimbi nga kapuleyinga mu woofayi nasekera wa fiction nagamba ni wala ya olimba nanga smart olimba musajja kuja kayimba kalungi mpya nange njala kadoni ngakiti wangamba Mugabo Mario so nawe yakadoni akunzi wewe tukole nimvera onengende wa vampino nali musaba lulimba la smart wa yanga njagala lwabampa nga remix smart baba nangamba aluna elephant man twatwalukola ddala nalumpugiza nga balukola ddala bagwadda nangamba sinensolo okukola oluyimba so nampenya kaddema ako yena akaba nangamba tugende kati yakolera kayimba ki kayimba ako kali bakayita ndi solid era kaino fuluma anyway ndi solid ino fuluma naye buli nakatwalanga buli wimbi yakawulira ko yagala ngo teka mu akakyusamu so nekakomekera nkafuse pepeta hit between kati sofa buno obudde oyine ennyimba mmeka sofa buno obudde nina ennyimba ziri bbiri eziri ready nina n'olulala oli mu studio sinja dduba n'endala eziri mu studio ezigenda okujja esimanyi nakumanya kubanga mpulira nga njagala nkole music njagala nkole n'abayimbi bonna bembadde mpulira nga ddala njagala kukola nabo kati akakayimba kewasookerako ddala ani yakakola ani yakaproducing yasookera ddala Idi Mario nakwatamu nekavaayo nekakomekera nga chemical beats yakamaliriza era chemical beats yakakola chemical beats zino omuwulire chemical aninaisa chekecha yakakoba kati wakakoledde video akayimba kengeri gye big tune kyatwaddemu obudde butono nnyo esi bulungi budde kyatwaddemu obudde butono nnyo nga tuli mu kula strategy nga video tulina gifulumyayo nga video yabeera nga ngatebangawo nga maanyi nga eri different from all other videos wadolaga za music industry so nsuubira nti nange njala kukyusa industry y'eggwanga kubanga nina ati muntu gwenjala oteekamu sabasinga bajjamulaba mu bintu bingeno bbanga nkola so video ya pepeta yegenda kukwatibwa yegenda kukolebwa ani agenda ogikwata muyina ali wanene omusajja nayagala dde okukolako naye kati yo audio yakumalako sente mmeka audio yo sijja kulimba audio yo ndowooza sente ziyamalako si nnyingi nnyo yamalako emitwalo giringa ndowooza nga 5 gyagenda eja producer ejagenda kati nebo nabakwano bange bona bampa buwi bankoleranga baganda bange nga bakyalibo teri omuyansasuza nti ali njasenzi nokwimbi no bakinkolera full love and passion balaba nkyenkola nkyagala what I do kati gwenyi bali bakuwandikisa nawe wewandiikira kati sawa zineno kyatuuse nti nange nina okusobola okwewandiikira ate balinga gye nina songwriter ate lwaki mbeera mmenyeka agala kigonzemu ali bugonzi nina best songwriter nina n'omulala omu ku kusala zino era omu ku writers abaliwo abakabi Fiction Magina naye muwandiisi wakabi so ne vampiro naye ada akuba era naye ne muwandiisi ne mulungi kwegamba netoloddwa abantu bangi bonna nga balungi so ensi mukama yampa ekirabo wadde kati okuwandiikira
omuntu aba yeetaaga ki yeetaaga kasente kokka oba alina ebirala byeyeetaaga so okuwandiika minimu okukakoliza obungi ebintu ebyo birala nnyo abalayita naye nga nsobola okugambako kyemmanyi nze nga nze naye nga lwayita yasinga omumanyi ebintu ebyo so okuwandiikira abasinga batandikira akakadde ka nsimbi n'okwambuka oluyimba wagamba hiti bweba nga hiti nga badresiga nga kwadda kwesiga agamba nti njawo obukadde bwe buti nosooka ompeeko weziti so noba lukubye hiti olina okunyongeraho sente weziti so waliwo obukakulizo buli bwabo nti ne ku internet azo tuna music internet era abako ne shares nga ne producer naye era afunako waba sinzira byomu engeri gy'abakyagaddemu engeri kuprakitiza bwe engeri eziba zoogera kati birungi ki byofunyemu mu music ebingi byefunye mu music ebirungi byefunye mu music kufunye ebirungi bingi nnyo mufunyemu connections music ayongedde okumpanika yaba ayongedde okumpa hype okunyongera mu matu g'abantu nsaba zino mbeera mu baba bampulira naye mbeera ndi kumukolo bampa naye bandi baba bawulira smart baba siyeri tino yamagala kuta internet nga tuli nti ndaba kuyita nti kundaba ndaba kuwa no bino nti n'obeera oli mu bbaala ogenda kuba erinnya lyange n'obeera oli mu ddwaliro ogenda erinnya lyange n'obuuliwa ogenda bawulira erinnya lyange so kyongezayo nnyo music ayongezayo nnyo erinnya lyange alitambuza nnyo n'okusinga ko libadde libadde litambula naye alina engeri gyali kuttemu kati kusoomozebwa ki kwosiŋŋaanyeemu okusoomozebwa kwensiŋŋaanyizeemu music obuzibu bwensanzeemu bwe buzibu bw'okuba nti nkola ne bakwano bange so nyinza okuba njala kufunira music mu budde nga gwebulaba naye engeri gyendiringa ne bakwano bange tuba ba vibe okikwatirdeoyinza oba nina pressure njala kukola luyimba njala kutala luyimba kati nagamba asakolindeko tugenda kukola naye kati sawa zino engeri gyebitala so kubiri commercial nti yakyali era alina vibe ye weetuukira so olumu tukomekera nga afaanzi baffe tubadilayinze bonna kuba babuuza kipya n'okusomezebwa kwensanzi okukola music ennaku zino aliwo nti ennyimba bazita kumu nti omuyimbi aliko ate ennyimba nga 10 mu wiiki emu so tasobola nakuwa kaswega nawe akuwa pressure eri nawe tolina kukola music baba bakubuuza kaliwo kaliwa tugamba si ekyo naye nga twali kusomeza kwenfunye ndowooza ntambula kuva Ntebe kudda Kampala nina kwesi kusomeza kubanga maaso abo tugamba tuvuga nti jasi wano mukyayiri bamu kyali mwaso time naye nsi bwe yituzuula simanyi jakuba mwine ebyakali nakwasaganya kati mu music industry bayimbi ki bewegomba abayimbi beneegomba ng'oli oyagala okukolako nabo ayimbi nga njala kukolako nabo mwana gwe njala kukolako ne Diamond Platinum ate omulala njala kukolako ne Dr. Jose Chameleone n'omubanda wa Kabaka naye omanyi bayimbi basatu tompadde mukisa kwa bayimbi balala bangi naye nga mpya nja okukolako nabo ate mu bakyala waliwo mu bakyala nabo nsommenye basatu bamenye bangi abakyala okukolako ne Queen herself Queen Sheba mpya nja okukolako naye nja kukolako ne Vinka naye ankola ne Azawi so ayimbi abakyala empya bejagala okukola nabo nga so much nga vibe so much nga hype you can make something nice oyinayo collabo zonna already sawa zino ndi full of collaborations sinafunawo single ode na collabo na Pepeta collabo na Vampino elimu Atmandoki elimu Fiction Magna ne Smart Baba and now Chiwani eliko nze Smart Baba ne Fiction Magna so far they're all collabos sinafunawo single nenga single mudisubire oyina manager akwasaganya at the moment sina manager akwasaganya at the moment nze manager gwe designer nze designer boni na designer oyina yani nina Spartan na Dika Fashions na Twins Fashion nina bana bangi babi nnyo imo collections nina designer bangi bo bana badibanga nkola nabo nnyo shoots ezenjawulo bani designer nga bangi nga benjawulo nenga Sparta
Bika Fashions imo bei power baneta mayina kumanya ndekimenye kinde kesi abana bangi nnyo kati n'ekirala okikwasaganya otya okubanga oyimba ate then eno ng'oli ne mu nviiri anti ngeri nkikwasaganya muntu ino okuyimba so far the moment kinyanguira kubanga nengeri nkibalansinga muntu ebintu byekuyimba biba byakiro ebyokusala enviiri biba bya misana naye ate era n'emisana olumu kuyimba kuyinza okujjawo neera mba nfuna engeri mba nki kati olekawo omuntu akutulirawo ya sawa zino nina tiimu nkulanga tiimu yatuba teba smart babas at the moment nina abalala era wenkuba essimu nenkundanga ndi bize nnyo ojjabalala nkusindikidde omutabani omwana ngazze kati okolerawa nkolera nkumba embeesinga wali saloni yange embeesinga ekitabo ekikulu naye nga ndi somobile kampala yona movie nga masaka tegeeza olino nawankuba bukubika n'okuba nga olijinja n'okuba nga oli ggulu ntuka tukanyiza ku bintu tubyensasula nga tukanyiza ku misaala bona ntuuka olaswa era just smart baba olwo kati mukola nga biki massage biki twange mostly obudde waffe tukuteeka nnyo mu ekyo kyowagala like kuteeka nnyo mu nviiri mostly kusala nviiri nungi kukola nviiri nungi kukola tatuzi nungi twagala nnyo kudelivaringa ekisinga kubanga ensonga kifuso gyokugamba tugenda beera nga ffe namwe bakabi gwakyogedde anyway kakati wejjusa okuyingira omulimu gw'enviiri ssejusa kubanga era kuva amabega nalinga saagala bintu bya nviiri kubanga ndowooza kuva mu P7 vacation yange mba ku saloon naye nga kusala nviiri yasinawo mukwano gwange gwenjagala paka ndowooza paka form 4 awo onanga ndi mu saloon awo sesexi onanga ndi mu saloon okitegeera wala naye ndi mu saloon awo naye nga sisala nviiri nga ngenda bugenzi nentuka ku mulyanga awo netunyumyaiza munda naye nga nsiiga ne covid ono yagala najja mwana nakuyigiriza kati birungi ki byoyizeemu byomanyanga byofunyemu bingi era nga nkyafunamu bingi bibyo si birungi yakuteeka mumata nfunyemu sinjagamba mbusifunyemu nga nfunyemu ate nga temanyi mukama wanaaba akyongedde nakyongera njagala kubanga nange nkyusa kulamu bw'abavubuka bangi banja kukwata ku bavubuka kusomooza bwaki kwosiŋŋaanyeemu okusomera kwensiŋŋaanyeemu bantu baba bakama bange abasinga tebakwata budde abasinga batukozesa programs abamu nakuwaka ekitundu nakuluma nakulimba abalala kujja kopa skills zo nazitwala naziwa babawe nakuwa babawe mulala ali cheap kubanga nti gwoseera naye nga alengedde bukijuka wadde omukolako nabukopa bukodyo obwo nabutwala nabutwala wali eri walala egamba basomoza kweko kati olwo ayagala okumuyigiriza naye omuyigiriza njigiriziza ddala era maaso awo naye nkugamba nti njala kukyusa bulamu bwabavubuka tugale nyingiza okugamba nti njigiriza ebintu byenkola ate kusente ensaamusaamu kati oli kimutwalira bbanga ky'okuyiga nze wange just ndowooza ogamba nti no weba nkukuteko nze omwezi gumu mbeera nkugyeko omukono obanga odde oli serious ngagala kuyiga mwezi gumu mba nkugyeko omukono ng'osobola okukola ku saluuni yonna gibagamba nti nerabika bulungi ku kitundu kyewame kubanga kimanyi saluuni kikulabika bulungi saluuni abeera muntu ng'osobola ku saluuni geraba nti erabika bulungi emanze nkutadde obeera osobola okukola ngakuwa sente zoyagala ekitegeeza gwe odizayininga artist natali artist bonna bena mbikola naye nga nasinga specializinga nnyo mu nviri z'aba celebrities ametutumu bonna ngolaba ba ministers ngolaba ba lawyers ngolaba ba musicians ngolaba politicians nga zino nga celebrities bensinga okuwa nnyo obudde naye ate nga n'abantu bawansi mbasada bano abalinamu kusente mbakwatako era mbasada enviiri ate nga tuvudde ku side eri eya designing ey'enviiri katukomeoko mu music mu music industry eno ewaffe e Uganda wobanga toli ku saloon nga toli mu music mu budde bwo obweddembe biki byotera okukwasaganya ng'oggyeko ebyo ebibiri music neno kati mu budde bwange obweddembe nkwasaganya ebbala we tutudde wano eno mbeerawo nga mu budde bwange obwekiro obweddembe nga siri music siriwa mbeera KINGSPOT hostingawo nights
Oteekawo bivulu? Nteekawo nights. Baisa nights and baisa nights. Nteekawo zi nights nita abayimbi awo. Yeah, nita akwano bange traveling a fun. So balo the planning ira bintu ebyo. Tebe ebichebyo ntichibijana defana na art just ngala ndi artist art. Ategeeza nayo kikwasaganya. Yeah. Taateo ekirala. Ekirala kye yakyenkola. Why tugende mpo. No nga si wanoka. Nga si wanoka mu budde obwo wedde. Mu budde bangu wedde n'ekyo ebintu ekyenkyenkola ekyo mukama wange ekintu yakyenkola. Tolabamu ko kapiira. Nze sinyo muntu wa mupiira, sinyo muntu wa simpuzo kati nnaku zino mbeera mutabani wange ntola cartoon. Kyekyo so okuba ku budde ndowooza. Ekirala kyensobola. Totola cartoon kubenya ku game yebyo. Ale ku beach tobeerayoko. Sirinyo mutambuze nnyo ekifo kyosobola okusanga mu nje kugambe kino KINGSPOT wensinga okubeera. Obeerawo wekka obeerawo n'ekimaama obeerawo ne maama abandi. Mbeerawo ne patana wange taliwo sawa zino mubaddemu naye kyemmanyi olaba tujja bya tuffe embi byoneko gye. Kati kyakunywa bintu ki ebisinga kale okuwoomeramu? Naye siyese okumpoma nze ngange njagala nnyo juice. Ate ekirala? Ekirala njagala nnyo omuceere. Ebisinga okuwoomerwa. Tewali kirala? Gyesinga okuwoomerwa? Gyesinga okuwoomerwa. Kati sooka otuweeyoko ku buyimba bwo bwonna otwongereyo akapeera akalala ku buyimba bwo bwonna. Kati n'ekirala? Abawagi bafaani bo omwaka guno basuubire ki? Abafaani bange basuubire video ennungi, basuubire audio ennungi, basuubire good music kwegamba basuubire good music. Tugenda bawa music mulungi, tugenda bawa ziyakatsi ennungi, tatuuze ennungi, tugenda bawa ebintu nga temubirabangako naye nga bulijjo mubiraba ku internet emugala y'abazungu naye nga yaffe byana baawano tubyava abikola nti abikola naye nga tabirabika. Smart baba smart tatuuza kutuusa mu ndabika. Sho tugerwaki ekitooke tomanyi naawe tugenda bakola ebintu nga byonna byanjawulo kati omwaka guno basuubireyo kivulu? Emyaka guno oba basuubire gujja? Basuubire omwaka ogujja basuubireyo smart baba best of smart baba next year tugenda gikola. Simanyi bawawanija bambagamba ekifo netwakora best of smart baba mwena abawagiza smart baba nadayads bange mwena abawagizi bange mwena abahads mwena abampagire mwena abanjagala mwena baby mwena aba smart ganga fena tugweyo fena next year siguno mwaka. Next year ajja kuba bagamba. Yeah man. So far nga tumaliriza. Yes sir. Waliwo ekibiina ekigenda mu maaso. Yes sir. Ekibiina ekyo kigenda mu maaso ng'okiraba otya kinaagasaamu ku bayimbi? Ekibiina ekigenda mu maaso bano bagundi federation eneegasaamu ku bayimbi nga mmwe? Federation saa zino sofanze federation sinagiwa budde bungi kubanga era sinaba kutongozebwa nnyo nga mulungi nnyo naye ankyali mu kugyekkenneenya nkyayindeyiva ku bakulu bange kasaba nababa nga nabo bategeera bajja batubuusa so kyekyo sina amagezi esobola kuwa saa zino ku music federation saa zino I don't know what's going on so but I'm just observing what's going on. I'm just observing so yeah, I'm just waiting for information from my elders. Tunakulu baffe. Baka ki bolekera abo abagenda okuyingira mu music industry abajja obubaka bwengenda okulekera abo bonna bali mu kujja bonna balingaza bonna bagala music bonna bakola music nti tukole kye tulina okukola tukole ekituufu. Let's do good music and let's focus. If it's music, let's do music. Tujjewo binene ebyokwagala okulwana n'abantu n'okulwana n'abayimbi bannaffe ne baganda baffe tujjewo ebintu byokulwana tulina kukola bintu nga on point. So nekirala kyengamba abaana ababeera mu kugendinga music oba n'abavubuka abalala kulemerako buli kyokola osobola okuwangula. Mu nsi kyemmanyi tewaliyo namba emu nti namba emu kuba singa namba emu nti namba emu singa gye balino tujja tukyuka so kubona osobola namba emu enkya kulemerako twaliwo namba eri permanent nti ya muntu man bange era osobola okufa obulamu bwomundi buggwawo osobola okufa enamba n'ogireka abaana bagikukwata balala so kukola bintu bituufu si kuyomba n'abantu. Kati ate bwebaka kiboolekera bano
olidde nga mwali mu music industry ng'olidde mwali mu music industry oba kakibo oba omulekera olidde nga wali music industry jasinga wakwase kati nga ggwe olidde mwoli ne banna abalala abalimu oba kayasi kulemerako fena one day tugenda kuwangula fena baganda bange fena tulemereko bulemezi one day tugenda kuwangula one day tugenda kukikola ensi simanyi gyagenda kudda nga simanyi bagenda kudda nsi ng'emaze kutuzuula kubanga tulina bingi ebyokulaga ensi twetaaga ya time twetaaga ya attention amaaso you have a lot to show you have a lot to do we have a lot tulina bingi ebyokulaga ensi tulina bingi ebyokubalaga tulina bingi ebyobakolera tulina bingi tomanyi twagala gattako twagala kutoolako tetugenda music industry kutoolako tuyingire ezo kugattako obugasi maaso eyo osobola okukolayo ekibiina olwedde SSHOW'S olwedde nina ekibiina bakita smart entertainment era kirimu abayimbi balinga SSHOW'S sofa abayimbi nga bana mulimu abayimbi nga bana sofa the moment mwe bakazi oba kumusingamu basajja SSHOW'S bavubuka nnyo sinaba kitana kumanajinga bakazi kubanga sinaba abakazi abo bazibuzibu kati gwe abamanaginga oba just at the moment I'm managing them naye sinyo but I'm managing them up to the time ngino bera nga nisebe nabama managingira ddala kati kuba osubira obakolerayo studio nga ya kibiina good kyekyo kintu kiri mu bwongo bwange era njagala njakola studio nga eriko ne house what about video no at the moment so akutuuka abantu unless nga nfunyeyo omwana nga ali mu kibiina kyange neera nga akola ebya videographic tujja kuteekayo ebintu ng'ebyo naye at the moment nsinga kubeera n'abaana bayimbi n'abaproducer that's why nsoga nti studio yayitaagiddwa yonoogiyiriba kale ate badesign era nabo bonna bajja kuba bagwomu oba buli omu ajja kuba designinga ate engeri gyengambye mbundo mbanga tuwanga tulinayo performance nga management egimanyiko era nga nkimanyiko nga ntegeddeko so akoleka kagenda wootyo era nina okukwambaza nga superstar bwalina obbeera era mba nina okutambuza superstar bwalina otambula so I know nina okuyisa nga mmanyi nga gyenina obikolamu ebintu bwobanga ntegeddeko nga mmanyiko ku kintu gyogenda okuyimba naye mba simanyi nga bintu bira songa omwisa bavuuka nti babadde wange tojja mugaana kukola kino tojja mugaana kukola kyajja genda ayimbe nga tutegedde so olumu bwebani bagende bato naye nga bimanga njagadde nga kyekyo nga tuli mu business eya ddala they look like stars kati mu music osunga kuyimba kika kye kya music SSHOW'S neeno music SSHOW'S eno tuli mu kuba style emu kutrendinga style ki SSHOW'S neeno annange tomanyi nakumanya asooka ogitubuulire SSHOW'S giradde okukola gye mbadde ndi mu nkuba SSHOW'S gye ndi mu SSHOW'S neeno bagiyita bate erinnya lyayo sale eyo ayakunkumpiyo ntamanyi sooka otubuulire omanyi nze style sizitegeera bulungi afro dancehall yekaikaga okuba oba okubako n'ebika ebirala at the moment ekyo naye nga oyo gwosinga okwasagana gwosinga otegeera kati bubaka ki obutalekeka bw'oyagala okuyisaawo nga obubaka butalekeka nti avubuka fena twebereremu tukole tulina okukola obubaka butalekeka bwebwo tewaliyo kirala akatalekeka nga ggwe omuntu akakuluma kakuli ku mutima akandi ku mutima akandi mu mutima kona omusajja nga yagamba okalimuko akandi ku mutima njala kagamba avubuka bonna bali eyo nti tukole n'amaanyi tulemereko tetugenda bintu bibi okufunamu tusigale nga tuli ku line tukozese bwongo bwaffe n'amaanyi gaffe okufuna etwagala si kukozesa ebiri gyaffe nagweki yaffe kati tulekereyo akayimbako akalala konna ng'oggyeko buli bwasoose otuwa obubiri bwe wagasse obulala bonna kali mu studio bayinza okukabba kati ababa bangi bonna atisazi nebayakola tuni bayinza okukola tuni yanga yazikidde kweri okay kati
soko otumire ku bakyalibo banatale ngona namba tumiddeko ab'enkumba ab'empala ab'emakindi ab'esalama road ab'ebutungo tumanyi mwena mbatumiddeko ab'ejjinja bakyali bange ab'enansana mwena mbatumiddeko bonna mbaagala nnyo obubaka bwolekera bafaani bo mwagale nnyo smart baba obubaka bwembalekedde obubaka bwobalekedde short time ya bannange lero tetugenda sukkawo wano smart baba yetujja mu ngero mubaleetera emboozi akyayina nene just wano atusuniddeko obusunizi ate mumwagale ne music iwe mubambi mumwagale mumufollowinge by the way n'ekirala smart baba abakwetaaze wa wayinza okusanga oyimba ku mikolo asimba ku mikolo oyimba ku mikolo just ate wano mu Kivulu ebivulu mbikuba yes kati omuntu akusanga ewa ansanga alina kusanga ku dduuka lyange nabalagidde liri Nkumba Mpala ate esimu enamba y'essimu eri 0706171995 ate social media platforms zo smart baba ku TikTok, smart baba Facebook, smart baba ku Instagram, smart baba yeah yenna ina abakusiŋŋaanayo yenna baba smart baba. Okay bana tugenda kusukkawo wano nkoze n'omukulu ku kamera omuta Wonder Beast Wonder Voice omusajja ow'amaanyi omuyimbi ono naye tugenda mukyazaako obudde bonna era bwe mulaba konna akayisemu manya abadde mabega ba kamera bannange tugenda sukkawo wano mubeere bulungi mweraba Uncle Sech president w'e Masaka City bye bye